So okulaba nti mutabani wa Museveni yakatandika yatwitinga n'agamba Yesu yali munyankole mwabatali bewaffe mwakula bwe muti bwe muti mufaanana bulungi bla 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 ni of course banji babitwalanga ebyokusagirira tetwabitwalanga byakusagirira kuba tubamanyi era tuba studies era ne bannakyemalira tuze tulaba batabani baabwe bebayonoona n'obuyinza bwe bazze beeyisa kuva ku batabani ba Saddam bakuse nga bwe beeyisanga paka ku batabani ba Gaddafi nga bwe beeyisanga paka ku batabani ba Mobutu Sese Seko nga bwe beeyisanga kakati ne mutabani wa Museveni tebalina njawulo. So bw'oba oze ogoberera enkyukakyuka naddala ezibaddewo mu bifo ebifugibwa obumbula olaba olugendo lwetukutte ekyennaku nti mutabani wa Museveni ebikolobero bye abyambazza baganda baffe abanyankole abantu abalungi. Yes, waliyo abeeyisa obubi abeeyisanga ye waliyo abasosoze nenjagala omanye nti si kalicha y'abantu ba Western Uganda naddala abanyankole okweyisa bwe batyo okuvoola bannaabwe okusosola n'okutulugunya si neeyisa yaabwe nze gye mpasa ne mukyala wange gy'ava mbamanyi bantu balungi ate era wali abanyigirizibwa ennyo era ozze olaba nga bangi abavumiridde enneeyisa eyo naye enneeyisa ya mwami Muhoozi ye neeyisa esobola okutwala eggwanga mu genocide oba ekitta bantu era neeyisa eraga nti kyavoga ekyo eyo no ensonga lwaki nawandikidde ebbaluwa abakulu ba elders abakadde b'omwankole ne mu Kigezi ng'ensonga eno ngireeta ku forefront bayita abakiikulu abakiikulu nga njagala ensonga eno yegwerweko kuba amaloboozi kati ge tulina ag'abataka n'abakulu mu madiini n'abakulu abeebuzibwako abayinza okuprevailinga mu nsonga eno ne bavayo ne bongera okukyasaatinga nga bwe nkyasaatinga nti emirembe gy'okusosola amawanga gyayita dda kya bukopi nnyo kya buswavu nnyo amawanga gaffe gabaddewo ebbanga lyonna nga gakolagana nga bakwatagana. So omuntu yenna yina okukola ebikolobero bye n'anoonya babyambaza n'abyambaza abanyankole kubibambazaako. Tweet yagambye nti ali mu basement ayiga Lunyankole. Yes, bw'oba okutte sebuufu omuganda n'omugamba ndi mumuyigiriza Lunyankole ng'oli mumukuba miggo ng'ate ekyo kiraga by'obadde nga oyogera ebbanga lyonna kiina kye kitegeeza. Holocaust ekitta abantu eyo mu Germany ne Poland nga batta abayudaaya tekyatandika na gas chambers, kyatandika na bigambo na zi articles ezinyoma okuleetawo enjawukana n'obukyayi. Tubeera tusoma comments ku social media ng'olabira ddala obusungu obwo kyendowooza titwandikivumiridde era nange njagala kutwala omukisa guno okusaba baganda first of all okusaba baganda baffe ab'omwankole bavumirire enneeyisa eyo bavumirire ekintu kyonna kyonna ekigezaako okuleetawo enjawukana. Sabe ne baganda baffe bonna abawa ne Buganda n'okwetoola Uganda yonna badismissing eyo tribal narrative mu bukulembeze obwaffe ebyo tebisobola kubaawo. Njagala n'okozesa omukisa guno okuwa assurance baganda baffe bonna bonna naddala abanyankole bagezaako okusiiga ebyambyone timujja kuba safe and secure ng'omukulembeze nga nze oba alowooza nga nze ali mu bukulembeze. Tewali muntu yenna ayina okutiisibwatiisibwa olw'ebikolobero ebikoleddwa omuntu omulala. In any case bye bakozesa abamu si banyankole bakozesa n'abaffe wano mu Buganda okunyigiriza abantu baffe. So tulina okuvumirira enneeyisa eyo ne tugigoba ne tugoba n'abagireeta abava eyo n'abamu abafu abakozesebwa. Lwaki tweets ezo zizze mu discussion eno nti obutuufu bwazo oba omuntu aziwandiika nabwo olunaku olwaleero tukyebuuza we buva kubanga ffe ng'abali mu mulimu ogw'amawulire olunaku lwe twali tugenda okufuna omukisa okutegeera nti ddala tweets zino yazikola. General Muhoozi amanyiddwa omuduumizi w'amagye Parliament yamuyita abeeko kyannyonnyola teyajja. Teyakoma butagenda bugenzi yabayita baddiikuula nakyo kyogere mu butajja mu kakiiko ka Parliament akaali kamuyise owandiise ebbaluwa
eri abakulu mu Ankole region katugambe tetundaba kulabayo mukungu wa government ali mu kifo oba oliawo ekisobola okuyimirirwako tugambe nti zino tweets si yazikola n'amagye ga UPDF tegannaba kuzeegaana. Ekifaananyi kyosanzeemu Eddie Mutwe kiraga nti tweets zino zifaanagana n'ebifaananyi n'embeera gy'omusanzeemu. Absolutely. Eddie Mutwe bwe njogedde naye mukomera lubadde lunaku lwaleero azze bamukwatiridde bamukuba nnyo yaŋambye nti yali ku mpingo ebbanga lyonna empingo nga bazirinnyako ebiseera ebimu ne bamuwanika ku ddobo ng'ali ku mpingo empingo ne zimuyingira zaamusima katono kutuuka kugumba side ne side bamusiba aŋambye bamusibisa buno obuntu ngo aba revenue basibisa amaduuka ku magulu era nabo ne bumuyingira ne bamukuba obukongovule buno yatunyumiza nti bamu waterboarding yentulugunya webakusa ekigoye mukamwa then ne batandika okuyiwa amazzi ne bakubanga bakubika akatambala ne batandika okuyiwa amazzi kikuyisa obanga drowning obanga gwe tutubise mazzi nomala ebanga ne bakujjayo oba okyasa ne baddamu ne bakuzaayo kye bayita waterboarding eyentulugunya n'ekibiina ky'amawanga amagatte kyagiwera baali bagikozesa kuba Taliban mu Guantanamo Bay bwe bayisiza Eddie Mutwe ne bamukubisa amasanyalaze ne batumutulugunya ebimu yajjo bittanya naye ng'atugamba nti bamutulugunya bamulanga gwanga lye yategeeza nti ku lunaku olwokusatu Muhoozi yennyini yajja yennyini n'amwetulugunyiza nti bwe yatuuka n'amubikkula amaaso n'amubuuza amagara kati bambi musajja wattu Eddie Mutwe yetamanyi n'amagara kyekitegeeza bwe bamubuuza amagara n'agamba tebanagampa tuseka naye munnange bya nnaku ne bakuba tunyumiza emboozi ez'ennyamiza nga muzo babadde balina omuyimbisa oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda naye ng'akyusiza ebigambo bwe walina okuyimba nayimba ntya nesitenda Ssaabasajja Kabaka nga bamugamba okyusa oteekewo Saabalwanyi Kaguta ne bakuba kwegamba ebintu ebyennyamiza bingi nnyo ebyamukoleddwako nga bwe nagambye bw'anaafuna omukisa anaabyetotolera Katonda akkirize aveeyo nga mulamu naye singa Eddie tatwalibwa mangu kujjanjabwa simanyi kinaabaawo kubanga tali bulungi at all tali bulungi kyanaku nnyo nti omulamuzi mu kifo ky'okusindika Eddie mu ddwaliro yamusindise mukomera ekyo nno kyongera okulaga system ze tuyina nti omuntu ali tortured wasoma amateeka omanyi amateeka bwe gagamba naye mwattu toyinza kukola amateeka kye gagamba kubanga bakama abo abakusasula ate abakufugira ku mundu gw'emundu bakulagidde kirala ekyo nno nakyo kyanaku ebya Eddie Mutwe bikuwa kifaananyi ki mu ndaba ye y'ebintu kubanga bwe kibeera nga tweet zino ze twogerako zaalaga nti ali mu basement tebatugamba oba basement y'ekkomera gundi oba basement y'akaduukulu ka poliisi gundi naye eyavaayo yavaayo tasobola kwewanirira n'ekifaananyi ky'omusanzeemu kati nga gwamulabyeko twolekera kalulu ka 2026 luli tubadde nga bannamawulire nga tutambuza bulungi emirimu gyaffe n'ab'ebyokwerinda naye kakati olwaleero akalulu ke kawempe katulazeeko nti naffe bisobola okutukyukira ne batukuba wali mu ddwaliro ensambya n'ogamba nti wavaayo towonye